mugeza mama abantu bagezaho kwawula mawulana mugezako mwino okwagira Bobi twaza musango twabakolaji okwagala nnyo Bobi twaza musango Lwaki obikkirira amazima ono awulikika nnyo mutaali tawulikika mu kuyimba anti awe njagala okugambira twakukola kirujja rujja twakola jogera abantu kye balaba lwaki otwawula yawula lwaki oletawo obusonga so gamba gwe n'ono muli omu lwaki oletawo obuswandi Yesu bagamba the Father the Son and the Holy Spirit wakati awona so mawulana the Son the Father the Holy Spirit musical twafunayo Betina so netubala nti ulagowa ulagawa muganda wa netuba twayongera okufuna aba producer abenjawo kale tufunye ebintu bingi musically onaga Betina nengwati twakomawo musically twajja ne chosen Becky nanduja na yajja akati mpola mpola wa mutamadi khairan qada wala ya Rasulullah ya sanadi anta mausudi wa mutamadi ulire gono wano wetulaga tugenda kufa tugenda kulya buli n'okunywa tujja yabiri mugumu Maulana and Drain They were best comedians of the year 2021. They were best artists of the year 2021. They were best vocalists. Vocalists in Mama Awards. Mama Awards 2021. Kora Awards. Kora Awards wakwati banatunominate. Nenga bajja kutunominate. Ubye tugendo kola. Best artist of the year. Best comedian of the year. You're not together between best female. Female tutwala BET. Wa mutamadi khairan qada wala ya Rasulullah ya sanadi anta mausudi wa mutamadi ulire gono wano wetulaga tugenda kufa tugenda kulya mugenda kulya buli n'okunywa tujja kunywa mujja kunywa atwa tuline Maulana ne Rain mu mbeera wetyo tusose sumulula ttaali wali mu ttaali n'ova iwazeeyo nkyaliyo naye ono mu ttaali ng'awulikika bulungi ate no mu kuyimba eno Sweet Betina abula tukwasaganya ebintu bingi buli omu ayina abantu bagezaho okwawula Maulana okwagira Bobi twaza musango twabakolaji okwagala nnyo Bobi twaza musango Lwaki obikkirira amazima ono awulikika nnyo mutaali tawulikika mu kuyimba anti awe njagala okugambira twakukola kirujja rujja twakukola jogera abantu kye balaba lwaki otwawula yawula lwaki oletawo obusonga so gamba gwe n'ono muli omu lwaki oletawo obuswandi Yesu bagamba the Father the Son and the Holy Spirit wakati awona so Maulana the Son the Father the Holy Spirit so mukyala wa Maulana n'owa Rain woyite wa Maulana oyitayo mu kimu Holy Spirit tetulina tabu era Maulana Solomon jangu osuleke wange usuleke uwo the Father the Son and the Holy Spirit ngaddiro yali ayiseyo gweto wakana tweyita atotumanyi nkubalire mirundi kwabire gwajjo bagwa akesooka y'okubiri okusatu onakoowa akowanga omuntu ne mutwaliramu eggaali nempisamu eggaali abaye tusooke twogere ku mulamwa gwennyini wendabye omuyimbi ng'acelebrating okubeera kazanyiikirizi kineewunyisiza ne ngamwe bakazanyiikirizi ate mugenda weeno mu bidongo abayimbi ate abasanyuka okubeera bakazanyiikirizi Abannayuganda balina kye baawula kye batategeera nti when we talk of art nze nasomako MDD that was music, dance and drama. When we talk of art consists of many things. That is music, aspects. Butia bozanyisa abantu, chicho abantu. Abantu balowooza omuntu abeera muyimbi tasobola kuzannya. Naye Ugandans have proved them wrong. Nti omuntu abaddewo ng'ayimba the likes of Amoti, addewo nga wattabu nnyo mu ddoboozi lye, nenga ne drama azannya. Ate abantu bazze ne bagenda mu firimu. Ffe tukimanyi wano mu Buganda, mu Uganda, eri ebweru abantu babikola. John Deep muyimbi yazannya Pirates of the Caribbean. Ayimba. Neti abulwa mukulembeze yimbi mulunzi fighter mulunzi teri amu complainingako mulwanizi wa dembe securing someone's future nabikola omuntu ogwo
Tufe lwaki mutugambako nati ffe twali tutiddemu nga tugamba nti mwababadde bakikubye eno mu by'okuzanyiikiriza ate okulaba nti abayimbi nga Stacia wazze nate ye naye asanyukidde nnyo kino nkyogera mu January mu February wa 2021 Maulana and Rain be the best comedians of the year 2021 be the best artists of the year 2021 be the best vocalist in Mama Awards 2021 ne Kora Awards wakwata banatunominate nenga bajja kutunominate ubye tugenda okukola best artist of the year best comedian of the year byonna tugenda bitwa best female tuteko twala BET naye kambuuzeemu biki bye mufunye mu music kuba yo comedy tulaba nti yo mwakikuba ne mubeerako bye mukola musical ofunyeyo ki oba mwenna mufunyeyo ki musical twafunayo Betina so ne tubala nti ulagawa muganda wa ne tuba nti twayongera okufuna abaproducer abenjawulo kale tufunye ebintu bingi musical onagaye Betina nenkwati twakomawo musical twajja ne Chosen Becky nandujja na yajja akati mpola tukole tuti soko nyinyonyole Betina Namukasa ono mukumufuna mumufuna mutira yasooka wani wadde mu bagabana adida kyojolaze wala tetunnatuukayo twafuna abantu ab'enjawulo okugatta ku tofaali ku Maulana and Rain nti when it comes to writing n'okwongeramu vocalist vocal naye bwegwera bwe ngenda bakubako omuntu bannange bwegwera bwe akayanira bwe yali ayakalona omuwala omuyimbi era bannange ntwala akakisa kano naye labibuzaabuza wamma Sunny Brown, look at me. Look at me. Nyagundi mikosha. Nyagundi akasande kajja mpola tujja kufuna mpola vakuba kuiseba zabayayi kuzaba tamanyi nakwogera uli oyagala apo omusajja emekete enzuulo nse tamanyi nakwana omutera post ku Facebook yamugaa Sunny Brown bangambye enkwagala tukoze tutya okwana bwe bato bangambye enkwagala tukoze tutya aba akiyiwa nnyo naye ndaba nzondaba obwakabaka bwa Buganda bumanyi kabaka manyi kati kira njogerako abambejja n'abazaana banjogerako kati bende bw'aba asiimye nze njagala Sunny Brown kibaganda bene yasimba damu zinesonga bene kasita asima Sunny Brown yasimbira wa obaye mulamu tuyitibwa era Sunny Brown obwakabaka bwa Buganda bwasimba onjagale ate ng'omusajja omuganda kabaazi ekyambe twala buli wamu bukyanga oyingira music gaba kati ebikumba by'amaanyi bukyanga yingira ki music yamuyimba nayimba ojakale okuba ngiki mu music kikandiso kibyo njagala kujjawo babikisaaki so musically twali twatandika dde okuyimba ndoza mulabye comedy baffe okugomabega badde tufusinga mu music mpola twalina collabos nyingi zolina okukola Rema yatukulira yatugasooka maliza ensonga zamuza era balina wawaliwo oluyimba wakati waffe ne Rema naye yayingiramu oyamuzo amusalina engeri yaluyingiramu bwati nerubyononekera yabononeka engeri yaluyingiramu n'ekirezi yayingira mu vidiyo yayingira mu ki muyimbi yagamba mu studio balina okubaayo babiri mbwate alina okuba mu studio kiri ki ekiri ku mwami n'omukyalo okujja mu studio anti bayinza naye mu producingiramu
Amuzayinza okufuna akalebero nayimbirawo kati bwayimbirawo kati abuza bwayimbirawo ayagala Collabo ewammwe ajja yeesibye atya bino wammanga ng'oyagala Collabo guno mwaka tuwadde abantu babiri omukisa asooka Kyagulanyi Center oyo mumuwadde Collabo tumuwadde Collabo owokubiri ekyagulanyi Center abasigadde mutulinde nga sitwaggewe namwogera nnyo okusitwagona tubae tulaba abaana nga bayiwawo omubiri nga mumwekwesa kati ate ffe tubadde tuliwawo mubiri tubadde tuliwawo mwoyo mutya buli kimu mutya teka gwe tutusanira lwakuba yayiwawo omubiri eri yayirawo alifa kirojja ajjako gisala kite yayiwawo ajja ne katikati byayogera bikyakwatagana juzi omuwala yagenda omujjako interview awo kakatize kati omuwala oyo yagenda najja ne mukala tukwata abaana bange nga bakola ki nga banaaba ano omwala yazuminga kamera nakola nayingira mu kinaabiro kyamu ne mugamba muwala efubaye falida tukwata abaana bange abaliki kati nange mukunyiiga mayinja sinyiiga mukunyamba kasuku mukunyiiga nemujjako ki nemujjako esimu ye accidentally nze nga bomanyi nti mbeera eri ku nyanja tegala kunyonyola mbeera ku nyanja mba mpita ku nyanja ati bwenzija weeri wenzija mba mpita ku nyanja emizimu negijja enjaga negiŋŋamba mayinja ngaoludde tulekamu akantu nekanga esimu njikasira ne mayinja muzeyi oye